oluyimba lwa Honorable naluwulira nga terunafuluma. Okay. Ekyo kye kisooka. Twalina edda nalunzannya oba kitegeera. Naye point eri nti oluyimba message ogiwulira nti kiwulira nti Bobi Wine yayimbye kyeyayimbye okitegedde nti kitegedde tokitegedde nti okke yakiri waliwo ne byeyali ayagala okugjamu Bobi mu luyimba ng'omugaana afuya oba babakakyaba abanafuya oluyimba oba banafuya producer oluyimba basically oluyimba ne bwabuuka teri ajja mumanya tayimba oba ayimba asobola olipsinki nga n'abeera ku mayiga ne tayimba abasinga okubukabuuka ebiseera bisinga bati bayimba. Sorry, back at your statement ebadde ku stage n'ogamba nti abayimbi ennyimba baziyimba mu studio naye ne zibalimo performinga. Waliwo omukyala incidence eyamubaako ku live stage awo ekololo abantu tebagambe nti ogezaako okutereeza Spice Diana. Exclusive with Ranginius on Facts Media Uganda. Subscribe. Abayimbi bajja muyimbi ajja ku stage ng'eddoboozi lye tasobola ddikozesa ng'eddoboozi lye lya mu studio twawula eddoboozi eriyimba mu studio n'eddoboozi eriyimba ku stage. Eddoboozi eriyimba ku stage lirina oyimba ennyimba ezo either okuyisaawo naye ate si okukka wansi. Naye kati sometimes oyinza olaba omuyimbi ayinza okujja ku stage percentage yakozesa let's say bweba nga yayimba ku 100% gali mu studio bwatuuka ku stage ayimba 2%. Manchi kitegeeza nti omufaani abeera mu audience naye takkiriza nti yegwayimba ngalooza eddoboozi si yegwe nanyini buyimba ngezo baamubbye mwamuyise mu kivvulu naye ngalooza baamubbye. So I think abayimbi balina okukola vocal training. Basinga it's important because waliwo abantu abayigiriza vocal training kiba kirungi because olina otuuka ku stage nga bw'oba oyimba memories avaayo nga bwe yali oba oyimba gaamululwa ino ovaayo nga bwe yali oba oyimba cupa ku cupa energy erina osigala nga yeeyo. So nze kyendowooza kyekyetaagisa ebiseera ebisinga bye babikola ekitundu ekibeerawo abantu ne babagambako banyiiga ne bavuma oba onyiiga naye ate olina kwetunulamu. Olaba abantu weboogera olina okwetunulamu bw'olaba ekintu kati for example nga nze sibuukabuuka nnyo ku stage kiri important. Lwaki sibuukabuuka? Because nina okuyimba ennyimba zange simayiminga wabula nzija ne beat oluyimba n'enduyimba kakyanjawulo ku muntu amayiminga. Omuntu amayiminga asobola obuukabuuka because eddoboozi mweriri erya studio so talina kizibu kyonna akompensati nga bukompensitizi ne bwabuuka teri ajja mumanya tayimba oba ayimba asobola olipsinki nga n'abeera ku mayiga ne tayimba. Abasinga okubukabuuka ebiseera bisinga bati bayimba abatayimba beetegereze ku stage because remember babijja ne backup track abeera n'oluyimba nga luzanya lwonna luyimba luba luzanya lwonna abazze kukola mulimu ki talina njawulo na faani amulaba eri mu audience. Kyovola I prefer live. Bw'oyimba live oyiga bw'otayimba live toyiga because osigala omanyi bya studio naye bya stage oba tobimanyi oba tosobola yimba ku stage. Kati gwe weebuuze how many artists mu Uganda bebasobola otwala ku festival ezifuluma ebweru n'asobola okuyimba ku stage ng'alina oyimba oluyimba okuva lutandika paka balungi abasinga beerabira ne lyrics zaabwe weerabirira ebigambo byo oluyimba lwo ate bw'oba nga teweemanyiza kuyimba ng'oyimbira ku biiti yokka kizibu wala because your practice gye weetaaga. Abayimbi twetaaga opracticinga si mu bubi but that is how the job has to be because bw'obuzanyiramu nnyo gy'ofuna platform ennene esingako wooli nga tosobola kuperform nga bantu bagambe bikibi ate si kirungi because abayimbi abalala ate bwe basobola okukola ki okukola ekintu ekyo. So why ffe tuba tulemererwa nga abalala basobola okikola because twemanyiza okukola ebintu ebiri half-hearted kyekizibu. Okay. Edikonzi yabadde ku stage over the weekend n'asaba respect n'abagaba banna nga bayimbi muyitiridde okwetyoboola temwewa respect oli osanga oli avuma oli amuddamu biri n'agamba abato muwa abakulu respect n'abakulu muwa abato respect. Respect is earned not asked for. Nalo kyayogera kituufu nti asobola osaba respect because si mukyamu because buli omu alina bw'alaba ekintu naye nze ndowooza abantu basobola okuwa respect whether ogisabye oba togisabye. Respect tugikuwa ogigwanidde kiringa nze sobola ku respectinga ba MPs abasinga mu tebalina kye bakola kati ate ogikolere
nze sifunanko bantu banvuma n'abayimbi kizibu nnyo omuyimbi okunvuma atasinziira kuki kwaba asinzira okunvuma oba abafaani okuntyobola oba ki actually abantu nze bandeetera abafaani be babawa sibiyingira namu most of the times oluusi ndekayo kantu katono kakusaaga naye mba sikiyingira mukozi mma ntegedde lwaki ono omuntu ayogera kino so some artists ekyo kyagamba lack of respect oluusi kuba kunoonya butaala nti omuyimbi agamba singa nsobola okuvuma gundi abantu bajja kukola ki bajja kundaba so kiba kimusikira abantu so oluusi tactic bw'oyinza ogiraba nga takurespectinga naye nga just akozesa afune abantu omulaba so si mubibi so abayimbi abatolobola bannaabwe gwe keep it up bwekirivaamu ebirungi sanyuka bwekirivaamu ebibi bw'omulaba kyekyo naye abantu omuyimbi ono amanyiddwa nga alien skill omumanyi abantu abasinga baba ne bagamba omwana nga ajooga nnyo industry eno gwenga epasi oyinza kubaako advice kijja oyinza okubaamu advice olaba nze nabagamba ne lumu abayimbi abasinga sola bawa advice siri taata wali emisikini zambala sikaati sirimanawo mpulira bulungi kati nze omuwa advice ng'ate naye muntu mukulu amanyi wajja ayagala okugenda abayimbi baba bamanyi gye baagala okugenda so wabanga alaba yawo wamuyisaawo akugezeeko alabe oba okitegeera waliwo abasinga n'okukola ebintu ebisingakaawo nga neti mubalaba nga bagenda bafuna bishuga mami ne bakola bwe bate ne beetyoboola bo ng'abantu naye tebakitadde mu kamera ono avazaali osobola omulaba n'ogamba okayina obuyisa obuvundu nkulaba okuko sinamulaba ng'avuma muntu namulabye akonfrontinga luli I think yakonfrontinga case but yali ayagala mugamba kyamugambira yakimugamba tiyamukuba bagamba yakuba omuntu naye tiyakuba muntu ng'e bamwogerera nti yakubye omuntu abeemu empisa bwe bandigambe bannange tusonyiwe twakwogeredde si gwe yamukuba naye engeri abantu gye baagala ebyonoonese si engeri gye baagala otereza erinnya ly'abantu kati luli yali talina musango naye ng'ate bamaze omwogerera naye tebasobola kyamplifyinga nga bwe baamplifyinga kiri ekyokuba nti yakubye bakizuula nga takubye naye tewali yakiteekako nyoseranza so kyendowooza omuyimbi ng'oyo bamuleke akole byakoze bwe balaba kye basobola omugamba bakimugambe but respect erina okubeerawo kyokubanga yagidde bagamba yagidde mu kikundi kya Bobi Wine Bobi Wine teyali bwati alien skin ali bibye osobola omulaba ye Bobi Wine addako baga to incidents baga to statement ebadde ku stage n'ogamba nti abayimbi enyimba bazimba mu studio naye ne zibalimo performinga waliwo omukyala incidents yamubaako ku live stage awo ekololo abantu tebagambe nti ogezaako okutereza Spice Diana tunasobola bingambe nze wemanja lotereza Spice Diana mukubire essimu nze njogedde general Spice mumanyi Roger mumanyi ne namba zaabwe nzimanyi era if there is something to send usually wano kiri general because I said it on a general level but if there is anything to send bansobola omutuuza ne mugamba omanyi tereezaamu wano tereezaamu wali kozi mwagaliza ekintu kitambule industry yonna twandiyagadde abayimbi nga bakola bulungi kyova olaba ebintu bino tubyogera sitobyogera mu bubi butandika okujeregwa omulala kakiringa bwe nayogera ne ŋŋamba nti Kenzo awaadi yeewandiisaamu kiyamba omuyimbi oba okitegeera singa aba alabye ekintu ekyo nagamba wabeewandiisa nange nga nzaagala kankole ki kanoonyereze nange neewandiise naye omulala agamba yamanyidde Kenzo lwaki entegeera entono so wosanga abantu ngaokutegeera kwayagala kumisunderstandinga ajja kukola buli kisoboka okumisunderstandinga oba oyogedde kyoyogedde ajja kifuula akiteeke mu kirala nga bw'oŋŋambye nti oba njogera ku Spice Diana bayimbi bameka wano abalemererwa okuyimba ennyimba zaabwe bangi footage gy'alina ku Instagram zaabwe yonna nze siina footage alaga nti simanyi kusobola ng'omuntu ali experienced mu ndongo kuba ne sound track okubira ddala oluyimba lwa Honorable waluwuliddemu gwe how can you comment about that song kuba abasinga bagambye nti producer yalukubye bubi lwa Honorable Robert Kyagulanyi Bobi Wine oluyimba lwa Honorable naluwulira nga terunafuluma okay ekyo kyekisooka twalina eddani nalunzanyira oba okitegeera so Dani yanzanyira oluyimba olwo and I think it's a nice song ze neewunya n'okwewunya omuntu okujevuna let's say mixing oba biki sound
is all perspective omuntu gyagirabiramu. Waliwo alaba oluyimba n'agamba lwabuzeemu ki, waliwo alaba oluyimba n'agamba banditaddemu ki. So buli omu taba mukyamu, naye point eri nti oluyimba message ogiwulira nti okiwulira nti Bobi Wine yayimbye kyeyayimbye okitegedde nti kitegedde, tokitegedde nti okke. Si nti buli muntu awuliriza oluyimba odutegeera, si nti buli omuntu awuliriza, abamu bawuliriza for the vibe of it oba okitegeera. So for me omuntu ogamba nti oluyimba lwa Bobi Wine telwanyumye is very subjective, because waliwo abagamba lwanyumye. Kati nze nkugambye naluwuliriza nendwagala before nga tebannabaddufu. Actually waliwo ne byeyali ayagala okugjamu mu luyimba omugaana nedda saamugaana, because twali twogera neddaana about some of the things byali personal, but tosobola kwogera ekyo. Ate ekirala I did not really appreciate, let's say, Edisendi ogamba mbu Bobi Wine akyuse producer. Bobi Wine producer gwalina amukoledde ennyimba za kabi from Weba era abadde akola bulungi. Gwosobola okwogera koze era toba mukyamu, naye okudictating omuntu bwe yandikoze tekiba kirungi. Oba okitegera, yogera ku sound ogambe teyakunyumidde, naye tosobola kunyigisa producer ogambe nti yo producer ebintu byakola tebyavuddeyo bulungi. Alinda albamu yange efuluma, albamu yange efuluma nina ennyimba nga nyimbye ne Morris Kiria nga Dan Magic yakubye beat, naye gwe gyagamba Dan Magic tasobola kubira Morris Kiria beat, naye gwali ku albamu yange nga Morris Kiria ayimba. Ate Morris Kiria beat yasooka gyeyasooka okwagala, nali mu studio naye nga zekola project ze yali awakinga ku albamu ye wange, najja nawulira beat twagizanyanga eri fresh, nagamba man watch beat togimpa, namuga sigikuwa naye maybe tugikozese fenna, so netuyimba oluyimba fenna naye Dan Magic yalukoze. Yes, sometimes oyinza ogamba mixing osobola okitegeera, but it's perspective. First of all, audio kigo wafunye audio wa MP3, wafunye wa web format. Osobola nga ofunye audio abamucompressinze nnyo, so gwe owuliriza sound eyo neetakola ki, neeta soundinga bulungi, naye it's because of the source gye wafunyeeko nga music yamunyize nnyo nti quality neefa. So for me I think ekyo kiri subjective, byayogera biri subjective. Oluyimba lulungi, message yalwo nnungi, ate message osobola gitwala wona weyagala. abanafuya oba babakakyaba abanafuya oluyimba oba abanafuya producer oluyimba basically oluyimba basigale nga bakola ekyo, because kibanyumira. Omuntu wabanga ayagala kunafuya wali owuliddeko nga ngamba omuntu tanvuma nvuma, olowooze nti sijja kunywa mazzi ku makya, nvuma neyongera kunyirira buli kimu kikola. Oba okitegeera, oyinza n'okwagala okunkuba naye atonsobola. So kyolina otunuulira. Nze for my understanding, anyone who says whatever they say, it is totally fine. Oba okitegeera, it is totally fine. People say whatever they have to say, people will talk. Naye gwe ng'omuyimbi kola mulimu gwo, Dani agenda sigala akola mulimu gwe, naye Edisendi agenda sigala akola mulimu gwe. So sola mugaana kwogera, naye nze sola nange omuwa perspective yange nga naye bw'aba akoze eki, bw'aba wadde perspective. mukibuuzo ekyo ekisembayo abayimbi mu abayimbi abato ennyimba, ate n'omala oluyimba gwe kennyini n'omuweesa emikono ebiri n'oluteeka ku channel ye, kana omugano oluteeka ku channel ye. Tukirabye mu bayimbi nga Waikibena ne Chambers, Bob Gun ne tulabako ne wa Kenzo ne Kimbera n'omwana omuto Kimbera. Nze ndowooza maybe nga arrangement yabadde bweti, naye arrangement entuufu ng'okoze n'omuntu oluyimba nga yakuyise ku luyimba lwe. Omuntu oyo bw'abanga yakuyise ku luyimba lwe, oteekemu vaasi oba vaasi oba oyimbe ne mu chorus katono, naye ng'oluyimba lwe luyina genda ku platform ye, then gwe ng'omuyimbi omunene n'opushinga abantu bagende ku platform yaki y'omuyimbi oyo, so that akuza audience ye. Naye gwe olukwata n'oluteeka ku platform yo ng'omugamba musimanya gwe tubeera ku yange, ojja abantu bangi bajja kulaba baati bamulabidde ku channel ye, baba bamulabidde ku yo, banaamanya batya ennyimba ze endala, bapushingire okwo balabe basubscribinge tu channel ye. Oba olina kyomulemeseza gwe mu kulaba okukwo, oba olaba omuyamba, naye muwange endala oba tomuyambe, oba olina omuleka opushingire ku side ye, oleme pushingira ku side yo, ku side yo olwedde bagimanyi gwono omwana avaayo. Muwa opportunity okujjako nga gwamutadde ku luyimba nga lulwo n'ayimba mu vaasi, then gwe nga lulwo n'ogenda n'olufulumya, naye bwe luba lulwe muleka luteeke ku side ye, ate omupushingira abantu bajje ku ki ku side ye, olw'omuyanja.
Okay. Thank you, Epas. Weyanze